oli yali Obote ne Kabaka myaka gyali jankaaga tuli mu generation ndala ya 2026 bano baana Akena mwana ne Bobi Wine mwana kubiri ebyaliwo kati osobola kuddira ebintu Obote bye yakola Akena nga musajja watu mwana muto tabimanyi tabinaamu mukono gwonna tabinaamu nteekateeka zonna ate obimuvunaane waliwo omuntu asobola okukola ebikolobero ku bantu nga n'omwana we akirimu kati nga bulaba Mwami Museveni essaawa eno Museveni akola ebikolobero ku bannayuganda nga ne mutabani we nnyini Muhoozi amuyambako babikola aba babiri kitegeeza nti essaawa eno bw'oba ovunaana ebikolobero Museveni byakola ku ggwanga ku bannayuganda ne Muhoozi omukola ki omutwaliramu kubanga naye y'omu kitaawe we wakomye ng'agenze akoowa ate ye waatandikidde okukola n'ebisinga kitaawe byakola ki byakola tukwaniriza wano ku Mukasa Services jangu tukuyoyote mu saluni yaffe ey'omulembe babuliddeko ku services zaffe ze tu offering so services cause omukyala omu yaziranga but what services do you offer so kati ku mulundi guno njagala obbategeeza nti enjala nzikoze wabula ngeze mpulira embwa y'omwana eŋŋamba mb'onaaba otya genda onaabe eyeetukule ffe tuleke tuddibe okategedde tusangibwa Dubai mu UAE era okumanya ebisingawo nyiga plus 971 noti 93 Go Dubai. I am going. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane musibye mutya oli mutya mubale kubeerayo naam n'olwaleero tukomyewo nze tewali kyamanyi kya nnyo ekiri ku happeninga mu Uganda okuleka politics nti Abannayuganda badde bagezezzaako okubaako ebintu bye bateekateekawo okusobola okulaba nti bakomya enteekateeka eriwo bekigenda mu maaso naye ate olaba nti still abantu basigala bo baagala kusigala ku mulamwa tebaagala babuzaabuza bafokasinze ku kiriwo wiiki eno naye tebadde mbi era ebigenda mu maaso bikyagenda mu maaso mostly kitugenda okuba nga twogerako of course campaign zigenda mu maaso kuba nga tulaba nti omukulembeze wa NUP atalaga eno n'eri tulaba n'owa NRM naye atagalaga eno nawa n'eri abaguzi tubalaba abasanyufu tubalaba buli kimu tukola ki ku social media tubeerako nga tukiraba bw'otunuulira ssaawa eno omukulembeze wa NUP asimbye nnyo amakanda mu Western nti ssaawa eno akutte wiiki yakubiri ate nga abantu bakimanyi era bakyogera lunye nti omukulembeze wa NRM nti ye wantu gyasibye enkanda oba gye yasinga okuba n'abawagizi abangi watwalibwanga ewaabwe exactly kati bw'otunula ssaawa zino eno kubanga omukulembeze wa NUP already gyali akyaliyo ne bw'otunuulira kubanga abantu bagamba era bagamba nti talinayo wadde obuwanguzi wabula obuwanguzi ye abawagizi bali mu Central mokka okiraba otya kimenyemenyemuuko abatulaba mwenna mbalamusiza mwe bali kulaba Nyondo Media amazima gali nti bibadde nga byogerwa bulijjo nti Bobi Wine abawagizi be bali mu Central mokka ekigambo ekyo kibadde kyogerwa just kumalamu bantu maanyi na kulowoozesa abantu abali mu regions endala nti Bobi Wine Abaganda bokka be bamwagala nti regions endala tebakola ki tebamwetaaga tebamwagala era bafubyenga nnyo okulaba nti bateekawo ekigambo ekigamba nti Bobi Wine Muganda musosoze tayagala abantu ba tribe ki ndala naye nekijja kibeera nti olw'okuba nti ono obukulembeze agerika ekiri nti buva eri Katonda yali yamuteekateeka dda ng'oba olyawo buli kimu kyonna kye bandiyagadde okwekwasa okumussa wansi ng'ayina ansa yaakyo oba okitegeera nti abadde nga avayo musajja watu neerwanako mugamba mutya nti ndi musosola abantu abatali Baganda ng'omukyala gwennyina ewaka si Muganda oba okitegeera nti ansa yakiri nti asosola abatali Baganda aba amaze ogikola ki ogiddamu giddamu yes
mugamba mutya nti saagala Baganda ng'ekibiina kyenkulembera nga pulezidenti waakyo General Secretary wange Munyankole, omwogezi w'ekibiina Munyankole, omwogezi w'ekibiina Munyoro Joel Ssenyonyi, amumyuka Musoga. Abaganda baliwa kati awo Omuganda addako omusanga wa kizo ojja kuddamu Omuganda gojja okuddamu okusanga vice president wa Central Region Muhammad Mwanga Kivumbi, ninga abasoosawo bonna bonna balaba abaliwo tekuliko Muganda bodda mu kabineti ye ey'omulimu gwe ogw'obuyimbi yeye Muganda, vice we Nubian Limu Nubbi wakitegedde, producer we bamwita Dani Magic musajja muteeso wakitegeera kitegeeza nti tolinawo wenza kimusibirako ekya tribalism. Kabadde nga kakodyo ka Mwami Museveni kwatufugidde ebbanga lyonna aka divide and rule. Museveni kyasinga okutya ku nsi kuno be bantu okwegatta, kubanga abantu bwe beegatta baba b'amaanyi, buli lw'obaawulayawula baba banafu. Kitegeeza nti bwe mwajja tandika kwerowoozaako tribe ye, bwe mujja ne mwesimbawo Munyankole ajja tunula Munyankole munne gwayagaliza okubeera pulezidenti, n'Omuganda atunule Muganda munne nga gwayagaliza okubeera pulezidenti. Bw'anaabaawo Omulanga yeesimbyewo n'ab'omu mambuka bajja kwagala waabwe y'ababeera pulezidenti. Kati ye wano Museveni bw'amala ng'abagatta mwenna ye ng'afuuka ogwo ng'abajjamu obuwagizi, apiikinga Baganda ng'abaliisa ne bali ng'abaliisa nga mwe musigala musembye. Omuganda osigala osembye n'Obuganda bwe, n'Omunyankole n'asemba n'Obunyankole bwe, n'oli n'asemba n'Obunyankole bwe. Oba okitegeera. Kati Bobi Wine Katonda n'ajjaamuwa omukisa. Omanyi munnaye osobola okubala by'obala nga ne Katonda akola ki? Akubalira. Mwami Museveni bw'alaba kampeni zino nga zituuse yafuna ekibalo n'amanya nti Bobi Wine Central yagirya yaginzijako, Eastern tugigabana, ate ng'era nayo Eastern almost 70% eri mu ngalo za Bobi Wine. Kati Museveni n'amanya nti asigaza region Ez, Western ne Northern. Kati n'amanya nti mu Northern singa akena ajja ne yeesimba oyo mutani w'Obote ne yeesimbawo okuba president n'abeera ku ballot paper, ajja kumusalako ab'omu Northern. Kitegeeza nti abantu b'omu Northern bajja kuwagira akena ng'omwana we waabwe olw'embeera y'abantu okuba nti baadde batunuulira tribes zaabwe nga tebatunuulira ggwanga Uganda. Oba kitegeera. Kati Museveni n'ajja abala akena ne bamugja ku ballot paper ne batamuteekako. Kati nga yakibazi nti akena bw'atajja obviously abo abawagizi b'omu mambuka bajja kuba bonna baani bange sina gwe ngenda bagabana nabo. Kawulidde akantu ako kaakati Bobi Wine aba bwajja Katonda n'amubalira n'akwata fulaga y'eggwanga Uganda n'agamba nti nze nzijidde ku mulamwa gwa kugatta bannayuganda, njagala buli omu yeetunuulire ng'omunnayuganda olw'ensonga nti ebituluma ffenna ng'abannayuganda bifaanagana. Okitegeera, Abanyankole kye bakaaba, Abaganda kye bakaaba, Abamambuka kye bakaaba, Abeeri kye bakaaba. Oluguudo bwe luba lubi, accident ng'egwawo tesosola nti ono Munyankole be bali mu kintu ekutuga aponye mwamula basimanyi aponye weeyo mu Bakiga accident yamutuga mujjawo. Oba okitegeera, eddagala biri bula malwaliro, obulwadde bwe bujja nga tebuliiko ddagala, bwe buba butta tebubuuza ggwanga ki, bwe butta busse, oba oli Munyankole, oba oli Mukiga, oba oli Muganda, oba oli Muteesa, oba oli Mutoolo, olina okufa. Kati kiba kitegeeza nti ebizibu ebituluma ng'Abannayuganda bifaanagana. Oba okitegeera. Musajja n'akwata fulaga yaki y'eggwanga Uganda n'agamba tulowooze ku fulaga eno, dani okulowooza ku tribe zaffe, okulaga nti tali ku bya tribalism. Bwe yagenda mu mambuka kye yasooka okukola nga tannamiitinga muntu yenna mu mambuka ga Uganda, yasooka kumiitinga mutabani w'Obote. Abantu nga bamanyi nti waliwo embiranye, wabaddewo embiranye wakati w'Abaganda n'abantu b'Obote okuva mu myaka gy'enkaaga lwe yalagira ne balumba olubiri, era ng'oluwonko luli wakati awo lunene nnyo nga tebamanyi nti lulizibikira, waliwo aliruziba. Kategedde Bobi Wine ekyakola ng'agenda asinkana mutani w'Obote
bamala osinkana nga mutwala ne kuntana y'Obote nga ssaako fulaga y'eggwanga n'ekimuli mu ngeri ey'okumuwa ekitiibwa ng'eyo yaliko pulezidenti w'eggwanga Uganda. Oba okitegeera kati bw'amala okukola ekyo kyasangulawo oba kyaziba oluwonko olubaddewo bulijjo wakati w'Abaganda n'abantu b'omumambuka. Oba okitegeera kati abawagizi ba Museveni abali mu Buganda naddala abamu ku bakulembeze b'emmengo kati ate bo ne baagala ogikozesa nga opportunity mbu okukuba Kyagulanyi mu Buganda Abaganda bamukyawe nga bawa ensonga zino wammanga nti Kyagulanyi omusajja Omuganda ogenda otya ku malalo g'omusajja eyawaŋŋangusa Kabaka eyawaŋŋangusa Kabaka n'atuuka n'okufiira mu buwaŋŋanguse. Ekyo kikola otya Omuganda? Abamu ne batuuka n'okugamba mbu Kyagulanyi yeetaaga bamukebere DNA alabika Muganda waani alina Oluganda kwakena. Oba okitegedde naye nga beerabidde nti oli yali Obote ne Kabaka myaka gyali gya 6 tuli mu generation ndala ya 2026 bano baana Akena mwana ne Bobi Wine mwana kubiri ebyaliwo kati osobola kuddira ebintu Obote bye yakola Akena nga musajja watu mwana muto tabimanyi tabinaamu mukono gwonna tabinaamu nteekateeka zonna ate obimuvunaane. Oba okitegeera tekisoboka. Waliwo omuntu asobola okukola ebikolobero ku bantu naye nga n'omwana we akirimu kati nga bulaba Mwami Museveni. Essaawa Museveni akola ebikolobero ku Bannayuganda nga ne mutabani we nnyini Muhoozi amuyambako. Babikola babiri. Kitegeeza nti essaawa eno bw'oba ovunaana ebikolobero Museveni byakola ku ggwanga ku Bannayuganda ne Muhoozi omukola ki? Omutwaliramu. Kubanga naye y'omu kitaawe wakomye ng'agenza akoowa ate ye waatandikidde okukola n'ebisinga kitaawe byakola ki? Byakola. Olwaleero Abannakenya abaali baabuzibwa nga bazze mu kampeyini za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ezaali ejjinja launching manifesto ne babeegaana mbu tebabalina okumala ennaku 38 ne bamala ne babavuga ne babasula ku nsalo ku booda ya Uganda ne Kenya ebusiya. Abannakenya abo baavuddeyo olwayo ne bakola press conference ne boogera naye omusajja agambye baawambibwa ne batwalibwa mu gundi y'amagye mu nkambi y'amagye esiŋŋaanibwa simanyi ludda wa ekitundu nkyerabidde esiŋŋaanibwa eyo ne babateeka eyo ku oda za mutabani wa Museveni Muhoozi. Oba kitegeera omusajja n'agamba nti si ffe tubaddeyo ffekka wabula we tubaddewo n'abavubuka Bannayuganda abasoba mu 105 naye nga abamu bagamba bamazeewo ebbanga erisukka mu mwaka bali eyo. Kitegeeza nti abasajja bano bayina torture chambers ze baakweka mu bifo gye tutamanyi nga basobola okubuza omuntu ne mulowooza nti yafa nga gyali mulamu bamukweka eyo ali mu tortures bamutochalinga nga gye bali eyo. Sajja agambye gye bali Abannayuganda abasoba mu 100 naye nga tebalina musango wadde n'ogwo kye babavunaana kuwagira Kyagulanyi Ssentamu bali mu mwaka mulamba n'okusoba. Ebyo abyogera mu Nakenya. Oba kitegeera kitegeeza nti bwebukeera enkya abantu ne bakyawa Museveni bakyayirako ne mutabani we baba batuufu kubanga naye y'omu kubakola ki kubatutulugunya naye tosobola kukyawa Obote n'okyayiramu n'Akena eyali talina kyategeera eyali omuto nga tebimukwata nako ebigenda mu maaso nga ye akyakaabira kyakulya. Kakati bo badde bakyagala oluwonko olubiri nga lusigalewo. Lwaki baagala lusigalewo? Kubanga kakodyo Mwami Museveni kwatufugidde emyaka 40 aka divide and rule. Nti buli omu abadde yeerowoozaako mu tribe ye nga teerowoozaako nga Munnayuganda. Oba okitegeera netuwalagana mpalana n'ebirawo nga y'amaanyi mulabe wa tribe wa munne era kivuga nti Bobi Wine okwekuŋŋaanya ne mulwanyisa omuntu omu mwekubagana mwekana mwekka tekiriiwo oli ye n'akyakyanca ye nga kimukolera. Oba okitegeera era bw'oba ojjukira bulungi nti gye buvuddeko emabega eri okimanyi nti bannabyabufuzi okubeera ab'amaanyi mu Uganda amasannyalaze baagajjanga Mmengo nga tosobola kubeera w'amaanyi mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nga togenze Mmengo nga wava amasannyalaze.
Besigye yagendayo ng'agakimye ne bamutuuma n'erinnya lya Ssenyondo akimye masannyalaze. Bano bonna baani Basejjusa. Oyo Tinyefunza yagendayo e Mengo ne bamutuuma erinnya lya Sejjusa. Era Tinyefunza ne balireka ne bagamba essaawa ne bamuyita Sejjusa. Kuba Tinyefunza kitegeeza Sejjusa. Oba okitegeera. Naye nga ffe tetumanyi nti ebbanga eryo lyonna Museveni abadde atufugiranga Mengo nga tetumanyi. Bonna ababadde nga bagenda e Mengo okufuna amasannyalaze babadde nga basajja ba Museveni nga go bakolera. Mpaayo omwe yakima amasannyalaze e Mengo ng'essaawa nali takolera Museveni. Ani gw'omanyi? Abasajja bavudde awo e Mengo bano bamenda Lubega Sseggona akali amaggwa. Bano bampuuga bavudde awo Mengo nga bajja ife abakulembeze abateeketeeke Mengo be yasindise Kabaka yatusindise tujje tukulembera abantu be ofena ne tuvunnama ab'ebitiibwa ate abava Mengo naye batunule essaawa eno olabe biki bye bakola. Baswazizza ekiyitibwa Mengo. Tekyali muntu ayinza kutastinga muntu yenna mbw'ova Mengo yekusindise kubanga bye yatusindikako tubalaba bye bakola. Mpuge yali 5 essaawa eno ye Kawumbi. Erinnya twalikyusizza dda. Takyali mwami 5 yafuuse Mr. Kawumbi. Yasooka n'akuba 5 bwe bali bakyuse etteeka ly'emmwanyi n'akuba 10 olwo 6. Juzi wano Ssenyonyi yatugambye yayongedde n'akuba 4 ne kawera Akawumbi naye agamba yenza omuteeketeeke Kabaka gwe yasindika zijje kulembera abantu be mu bubbi bw'omubbi okulemberani. Oba kitegeera leero it's only on Kyagulanyi regime. Ku regime y'ebyobufuzi bya Kyagulanyi wetulabidde omuntu ajja n'akuba campaign nga talina kyayogedde kyagenda kukolera Buganda. Njagala mumpeeyo omuntu omu yenna mwalabe campaign zatandise. Ezaba president zigenda mu maaso n'ezaba ka parliament zigenda mu maaso. Ani gwe waawuliddeko ayimiridde awo tuona wayimiridde n'agamba nzize ngenda kulwanira ensonga ssemasonga eza Buganda. Wamuwuliddeko wa? Munzenzize ngenda kulwanira federo nga nze Omuganda ngenda kulwanira federo mumpagire. Wamuwuliddeko wa? Ku rigimu y'obukulembeze bwa Kyagulanyi we yabuusiza abantu naga nti bulijjo bano baatubika katambaala Museveni atufugira mu Mengo. Nebekweka mu ddiba lya Gunyu. Kyovula nti tekyali kati asobola kuyimirira n'agamba nze ng'Omuganda mumpagire ngenda kuzza mayiro akendeeza Obwakabaka. Kyavuddewo. Tasobola kyogera kubanga abaabyogeranga bonna twagenza obbazuula baawunzise bakolera Museveni. Genda olabira bambwateekamu akakembo essaawa eno bambala nkofiira za NRM babeera mu mikolo gya NRM. Genda olabira mu Kasambidde abadde nga aba DP essaawa eno owuli wa NRM alangira Misatuku nti yawagira Museveni tiri amukuba ku mukono. Genda olabira Bampuuga essaawa eno bonna bali wansi wa Anita Mongo owa NRM gwe bakolera. Genda olabira bano abasajja bakasibante Moses bonna bali mu kabiina ka Mpuuga akafasisitintingibwa NRM eya Museveni okubeera nti kabeerawo. Oba kitegeera. So awo netubuukawo ng'Abannayuganda. Bobi Wine yatugjamu endowooza y'okwerowoozaako ng'olowooza ku tribe yo. Olina kulowooza ku ggwanga lyo Uganda. Era kyovula nti bwe yatambudde n'ava mu mambuka n'akomawo mu Buganda yakubyemu eminaku 2 e Butambala, e Gomba ne Sembabule. Bwe yatuuka e Butambala ng'ayogera n'Abaganda e Butambala yasooka bagamba yasooka kwogera Lulango n'abagamba njagala mbayigirize Lulango ekigambo people power our power mu Lulango bakyogera batya twero padero twero wa bonna ne bagwera ekyo kati n'omulangaali eri bwawulanga Bobi Wine wajja e Buganda abantu aboogeza Olulango tebakiwulirangako bamanya nti omusajja ddala buliigi y'okutugatta ne Buganda ayongedde oginyweza. Tebalabangako Muganda yenna ayimirira mu kampeyini ze n'abaako ekigambo kyonna kyayogera eky'Olulango mu ngeri y'okulaga nti tuli kimu n'Abalango. Tekibangawo. Bonna basukira ku Bobi Wine. Abaali bagezaako okugamba nti kati abaali bagezaako musiiga ekyokuba nti musosoze mu mawanga ate Katonda najja atuyamba bo bennyini ne bakikola bwe yagenze mu Western. Kubanga bagambanga Museveni n'abantu be bagamba temulonda Bobi Wine Muganda ajja kugoba Abanyarwanda mu Uganda. Temulonda Bobi Wine Omuganda ajja kugoba Abanyankole. Omukyala Bobi Wine muki? Mukyala Bobi Wine mukazi Munyankole. Mukyala Munyankole.
oba okitegeera. So bw'olaba abantu bakolagana nabo General Secretary wa NUP ekibiina Bobi Wine kyakulembera Munyankole, omwogezi Joero Ssenyonyi Munyoro, deputy wa Ssenyonyi Musoga. Oba okitegedde kati kiba ki-interpretinga batya bo bakiyita tribalism mu magezi gaabwe amasiru bakiyita tribalism. muzeeyo nga tuvuddeyo So okinyonyodde bulungi yo nga tuvuddeyo campaign zo zikyagendera ddala mu maaso era tulaba nga omukulembeze wa NUP akute ne wiiki eyokubiri okuba nga akyali mu Western era asimbideyo ekitooke asimbyeyo amakanda. Kaakati bibadde nga byogerwa okuva edda nedda nti amanyi ga Bobi Wine gali mu Central mokka, abantu bamumanyi bamutegeera. Bobi Wine wagenda gwe tebamumanyi yonna tebamumanyi, just bamumanyi wanero muki mu Central mokka naye tebamanyi talinayo nabuki nabuwagizi. Tulaba ssaawa zino eno gyali kati asimbyeyo amakanda eyo gyali ssaawa zino naye gwe olaba nti kitambula kitya gwoba otunula n'olaba kiswaza buswaza amanyi gyegali oba yesibyeyo bwesibi nga tewali kitambula bw'okiraba otya mu ndaba essaawa eno buli omu yenna agoberera kampeyini nga bwe zitambula ekiri mu Western akikola ki akiraba bulungi. Balinga boogera ebigambo ebyo nga babikozesa okulaga abantu nti Bobi Wine musosoze tutakolagana n'aba tribals ndala zonna. Kyokka nga Katonda nga bwali nti ateekateeka abakulembeze already yali yamuwadda ansa ez'okwanukula ebibuuzo ebyo singa babimubuuza. Ojja n'omugamba nti batugamba oli musosoze toyagala bamawanga malala nakubuuza mukazi wange wa ggwanga ki Muganda nja mukazi w'Omunyankole nakubuuza kakati bwe mba nsosola kitegeeza ne mukazi wange musosola bwe mba saagala baki bwe mba saagala batali Baganda kati ate abaana bange benzadde mu atali Muganda kitegeeza nabo mbakyawe sibaagala. Okitegeera kitegeeza nti aba amaze okwanukula bw'akuzza mu awo tuli mu maka bw'akuzza mu byobufuzi naga nti NUP ekibiina kyenkulembera nga pulezidenti waakyo General Secretary wange bamuta David Lewis Rubongoya Muganda Munyankole, omwogezi Joero Ssenyonyi Munyoro, deputy we Musoga, Omuganda ali ludda waawo mundage ku komiti tajja mulabawo ajja kujjira eri mu ba vice president abali regions ez'enjawulo ejja okusanga Muhammad Mwanga Kivumbi. Okitegeera bwe tudda mu mulimu gwe kuba omulimu gwa Bobi Wine muyimbi ye nga Bobi Wine akulembera Firebase musajja muki Muganda assistant we mu Firebase Rubian Lee bamwita Bukeni Ali musajja muki Munubi producer we amukubira omuziki bamwita Dani Magic musajja Muteso. Awo okusosola kuli ludda okusala bawona Muganda waba tewali kitegeeza nti ekiro ekyoga nti asosola bana Muganda muli ku lusegere nnyo bw'onoonya Omuganda ali ku lusegere lwa Bobi Wine Muganda ne bana bonna bali badde bashinga bwe bw'onoonya Omuganda bw'onoonya Omuganda ali ku lusegere lwa Bobi Wine ajamusanga wala akubula si mu maka taliimu si mu byobufuzi taliiwo kati ye tribalism okiwulira mu mulimu gwe gwa music taliimu. Kati Omuganda ali ku lusegere lwa Bobi Wine ali mu namba mmeka muba muli ku lusegere kyoba weebuuza oyo aba musosoze naye ng'ate batunulira Museveni mukazi we bakolagana nabo okuva kwasooka paka kwasembayo bonna ba tribals naye ye tebamugamba nti asosola era kasi tribalism okitegeera ye tebamwogerako nti muki musosoze kigenda kitya no mu Western nzeeyo kiraba otya bw'atuuka bwe yava eno n'agenda mu Western olw'okuba nti baali babaguza ekyokuba nti musosoze baali bagumu nnyo nga balowooza nti otajja kufuna jukira agenda okugenda eno aba yakava eri wa mutabani waani abadde yakavayo mutabani w'obote mumambuka yava mumambuka kyakozeyo bakirabye amaze okulaga nti ye anoonya kugatta mutabani w'obote agamba nti omuntu yenna azikiririzaamu
alina kuwagira Kyagulanyi anjagala wa Museveni akalulu yali agenda okumpa buli yali ayagala okunonda alina kuwa Kyagulanyi akalulu awo ne wavayo nga omuliro gukoze eki gukutte nadda mu Western tuka mu Western abali bagamba nti musosoze ate bennyini bebalaga obusosoze bw'aba atambula ng'agenda olunaku lwe yalina okuba kampeyini ekiruhura ne Kazo bw'atuuka mu akatale bakakyalushere mu disitulikiti bakya y'ekiruhura Museveni yagamba nti yewaabwe bwe yatuuka awo basanga bategesa avuga bakutte amayinja n'emiggo balabika bakuba amayinja n'emiggo nga babagoba baleme kuba lukuŋŋaana era ne bamugamba eno si Buganda kampeyini zogendo zikwirewa Buganda naye nga aboogera ebyo ng'ate owaabwe gwe bawagira ate yali mu Buganda azikubayo kampeyini oba kitegeera kati ekintu ekyo kyanyiiza nnyo Abaganda baga nti ate Abanyankole ne batugoba naye ekyeru Abanyankole ne bavaayo mangu ne bakyegala baga nti abantu abakoze ebyo si Banyankole obwongo nga buzze baga nti abo Banyarwanda be bayita Abahima be bakoze ekyo nga kituufu yes ne baga nti obusosoze bwe bayolesezza ku Muganda munnange ate si mmwe mwekka basosola ti naffe ababeera nabeene waffe ng'Abanyankole naffe batusosola okumanya batusosola batutuuma n'erinnya mbu tuli biiru kitegeeza tuli abaddu biiru kati ye Omuhima bwatula Omunyankole agamba ogwo n'omwiru ono muddu era omwana w'Omuhima tasobola kufumbirwa Munyankole omwiru omwana ate ofumbirwa otya omuddu era kyobola nti bo bewasaamu bokka tebatabika musaayi gwabwe oba kitegeera bagamba nti iffe ebikola bya Sitani tubyegaana Sitani tumwegaana n'ebikolwa bye tubikola tutya tubyegaana era bwe yavaawo n'agenda ekazo n'akubayo olukuŋŋaana n'avaayo n'agenda Isingiro ng'abantu bayitirivu obungi kakati n'agenda Embalala ku Lwokutaano Abanyankole okumulaga nti ebyavaawo tebabirina mu mukono ne balyoka bastorming ekibuga Mbalala ne kijjula wansi ne waggulu kati omukulembeze wa NRM alowooza ki kyalowooza okirabira mu bikolwa bya poliisi ebyekola omuli okuwamba abantu okusiba abantu okuba abantu emiggo okutayiza emmotoka za Kyagulanyi bamugoba mu kkubo bamuyisa mu byalo ebyo byokka ebikola bye bakola byebiraga kikyakola ki kyalowooza kati abantu bayitira obungi Embalala Museveni n'afuna obujja ku kyeyalabye naye takifunangako ekyo tatuukangako mu tawuni y'Embalala ne bamulaga laavu bagibalaga mu ddwayo ekyaddirira ensonyi yazifuula busungu nga bakola ambushi ngaera bumanyi nti munnange Museveni muyeekera era ebikolo byekika tebisobola mukola kumuvaamu oba kitegeera era nebakola ambushi ne bawamba abaana abasoba mu 100 bagenda mu ddwayo ne babatwala ne babasiba abatalina musango oba kitegeera kati bo mu kusiba abaana bano balowooza nti bali mu kuintimidatinga abasigaddewo tuli bwanalaba ekyatuuse ku bannaabwe ne babasiba enkya Bobi Wine wanafuluma otambula yaga nti sijagendayo kuba yekyalwanyisa ye gundi audience kubanga banalangirira batya nti ekifo kinene wakiwangu onogamba otya nti ono tawangudde ng'ensi wabadde abeera ensi yonna ebadde ekuŋŋaana ne wajjula onogamba otya nti talina buwagizi ate nga wotuukawo nga gwe okubafuna abenkano abagezaako okwenkana ab'oyo olina okusooka obbawa ssente n'okufuna abaana b'essomero ne bambala n'oleeta abaana b'amasomero ne bambaza emijoozi n'ofumba omuceere n'obayita n'obawa n'obawa amafuta ga piki ababodaboda bakugoberere ye tateekamu wadde nusu lensi buli akola kyakola kikola kulwemire ate kati oba kitegeera so ekyo kyabadde Embalala ekyaviirako ebyavuddewo kati okuva lwe yali Embalala kati ate bino ebyakola ebyokuwamba abaana kati ate nebinyiiza gyabadde tannagenda yagenze okuva mu Ankole sub-region okudda mu Kigezi sub-region nga bamwesunga nga nkuba yatuuka
enkuba ng'etonnya neekuba abantu nebagwerako bonna tewali yaseguka ateri aseguka abajjudde bwe bati ate alina emikisa gye buli gyalaga enkuba etonnya mukisa yabadde ekisolo abantu mu kisaawe ng'amazzi gajjudde babuukira muli mu mazzi bawuga bateri avaawo abajjudde bwe bati olwaleero abadde erukunjiri Allahu akbar ng'abantu balinga buuka naye nyina ekibuuzo ekibaaninga tumalize muzeeyi nkibuuze nga tuwunzika kati ebyo byonna Museveni bwe babiraba byongera omutiisa ekisinga okwewunyisa nti munnange bakola ebikolwa ebiswaza naye nga tebamanyi baddira wagenda okujja mu tawuni ne bakeera ku makya ne bawa ababodaboda ssente ne babagamba tebagoberera Bobi Wine era tebagendayo waliwo nonye gye babatwala ne bateekeko olukuŋŋaana bagenda basomesa ebyokwekulaakulanya olunaku lwe yali agenda ogeerayo emitwalo egyeki ne babakweka ne kati okwesa 1000 bazze mutwalo kuba watawanidde ki okwesa abantu 1000 oba 5 bokwesa naye ate bwazze ne bakuŋŋaana mutwalo kiza nti sente ziba zakusalidde bwereere oba okitegeera lwaki ebyo byonna babikola munnange bo bamanyi nti eno struggle eri Bobi Wine against Museveni kumbe si bwe kiri okumanya nti Bobi bati bakirowooza kiba nti bafokasinga nnyo ku kulwanyisa Bobi Wine ng'omuntu naye nga beerabidde nti eno struggle eri Ugandans versus Museveni eno struggle y'Abannayuganda be babasinga Museveni okuva ewabi bo balwana kumwejjako wakati tebikyalimu kubanga ffe tebiruma Bobi Wine biruma ffe nga tetusosodde mu tribes yes bano batuuse n'omukiga omuganda zakozesa obubenje lumu abufeesinga tebubuuza tribe kakatono munyankole ayitewo ebizibu tubifuna kyekimu ono muganda nti ono kaguka accident ffenna ebizibu tufuna bye bimu mwalabe n'abayindi tebibataliza mutabani wa gundi wa Pereira Sudi yafa accident lwa bino bibbali zibateeka mu makubo oba kitegeera omusajja amuyita aponye weeyo okunjiri mugagga muvundu naye yafiira naye mu accident yafa accident kitegeeza nti obubi bw'amakubo ebizibu ebivaamu ffenna tubifuna n'omugagga anyigirizibwa si bwekka ne Museveni yennyini anyigirizibwa sikulimba gwolooza Museveni yeeyagala akyola atya ffe tunyigirizibwa olw'ebyo ebitutuukako ate naye anyigirizibwa nnyo n'okusinga ffe kubanga asula teyeebase olw'Abannayuganda okuba nti bamukooye naye enguudo ezo nyini waziyitamu oba okitegeera azikozesa muzeeyo nga tuvuddeyo bw'otunula olunaku olwaleero tukoze olunaku olwokubiri okuva abakulembeze kuva aba MPs batandise okukola ki kampeni zaabwe okutandika zahandise ng'ennaku z'omwezi 10 leero 12 z'ennaku ziri mmeka 2 naye bw'otunula bw'oti n'oyisaayisaamu amaaso olaba nga kitambula kitya era okubanga kati ba MPs basinzidde okuba nti kati beekubira bongabo akalulu bongabo tekirina ngeri kikosaamu omukulembeze wa NUP okumwongeramu kumanyi kuba kati saa zino buli muntu atunuulidde ye bw'aba agenza amannya agatadde ku ye fukasa ajadde ku ye era okulaba abantu abali mu kuba kampeyini olaba wawe kibulamu olaba general election ekyenjawulo kyerina ku by election nti mu general election buli omu aba yeerwanako yekka nga ye era kyova olaba olw'okuba nti NUP yakimanya nti buli muntu agenda kuba akalulu akanoonya ku lulwe tojja kugamba zaake jangu nkubire ku kampeyini nga naye anoonya kake oba okitegeera by election mwena mwekuŋŋaanya ne mugenda muwagira omuntu wammwe naye general election buli mwatambula lulwe zaake ali Mityana atoba lulwe Mwadanku Nyingi ali Kyaddondo atoba lulwe ojasanga Mathias Walukaga naye ali naye atoba lulwe kitegeeza nti kana akalulu ka buli omu kwerwanako NUP bwe yakimanya kyeyava yateekawo nti okuwa kaadi olina otutukakasa nti ground olina 60% obuwagizi koffe tetujja kubeerayo kategeddeako bamala kugamba nti sooka okakase nti ku ground 60% ogikola ki olw'ensonga kampeyini ogenda zikuba bwogu tujja kuba Kyagulanyi ajja kuba gyali ng'akubazize naawe obeere gy'oli ng'okola ki era ye omulaba musajja wattu aliyo ne bafuutusoja be
batambula nabo bano balubongo ya bano basenyonyi bano yatambulanga banabo tojja mulaba nabo pozinga Katonda abawadde chance n'asemberako mu constituency zaabwe nti agenze mukono awo Namboozi ojja mulaba naye bw'anaabeera Kasese toyinza labayo Namboozi kuba naye Namboozi ali mukono yerwanako lulwe kyovula bagamba nga kakasa nti 60% ku ground ogikola ki ogirina era ababulwa ground ne baba makadi abamu baavayo ne bawaliriza empaka mu ground bagirina era ne batugamba mbu abantu babasabye bakomewo besimbewo mu bayogera ekyo mwalimu ne Seggona yagamba mbu ground agikola ki agirina muyivunye ebitabo yayita ku ground nayo gyali naye twamulabyeko najja independent campaign ye eyasoose anti yagamba campaign ye eyasoose kye bamukoze ku ground bamugobye ngambwa ku kyalo nanti yagamba mbu abantu bebe nyini be bamukakaka okumugamba yali alimba yali oba bamwefulidde bwefu abantu bamuprovinze rongo nti walimba kuba bwe yavudde yagenda ebantu musajja watu agudde oluufu munaye ayitamu ayisamu omutwe bamugambye va wano kisiraani gwe ne bamutwala entyaji oba okitegeera omwana yakola akabwa omwana yamukolamu akabwa akamufaanana Katonda babadde bamugobanga nabiragalaga bagoba akabwa bagobye Seggona nga ndabiragalaga bagoba akabwa omwana keyamukola mugundi keyamukolamu ku TikTok ne bamugoba n'agenda naye nga yatugamba alina kuki kati kyegambye nti gino campaign za general election buli omu ino kakasa nti ground ogikola ki ogirina si byakwogera mu bwogezi oba okitegeera kati no wano njagala osinziira okusaba na Uganda nti ffenna tubeere beegendereza buli muntu akalulu koyina kali katya kali kamu bwe kati naye kakasa nti akalulu ako ke kagenda okujja mu bizibu by'olimu akalulu kaako koyina okukozesa bw'obanga okooye embeera y'obwavu olina kukozesa akalulu kaako oba okitegedde akalulu koyina okukozesa okulwanyisa amakubo amabi koyina okukozesa okulwanyisa effugabbi koyina okukozesa okulwanyisa poor education akalulu ako koyina okukozesa okulwanyisa ebbula ly'eddagala mu malwaliro kamu kokka bwe kati koolina olitagezaako n'akulimbalimba nti akalulu si ka mugaso singa si ka mugaso singa tebatambula nju ku nju nga bakola ki nga bakanoonya ne Museveni yennyini alina emmundu alina ssente alina obuyinza naye naye akeetaaga kyovula ne gyatasobodde genda abasindikira tikyampamire n'agendeyo kale abuzabuze nga Museveni aliwo ati bambi abo ne bakikola nti babambigeye kubanga bwe kaba nga si ka mugaso alina emmundu alina obuyinza alina ssente alina buli kimu naye akalulu ako akeetaaga kati gwe munnayuganda akalulu ako koolina gwe boosi gwasalawo ani gwokola ki gwokawa mbasaba bannayuganda muleme kwefaananizaako ekisolo kye bayita embwa kyekisolo kyokka kyemmanyi mu bisolo byenali ndabyeko ekisobola okusesema nekiri ebiseseme byakyo mbwa omuntu yenna eyaliko mu paalamenti ne mumugjayo nga takola bulungi ne wayitawo ekisanja kimu ate n'akomawo mbu mumuzzeeyo bagundi kireza mwamusesema kati ate lwaki muddamu kale kankozesa ekyangu mwamusuula kasasiro kati ate mujja kulabikanga abalalu nga tubalaba muli mu kasasiro muli mu kuwenja ate mumukomyewo kiba kyewuunyisa nti wakutte ebyokulya nga bigaze ebyennyanja biduze obisudde kasasiro ate wayiseewo ebbanga ate ogenza otakula kasasiro obinoonya obikomyewo oba okitegeera so kati ekyo mukyegendereze abasajja nga bolaba Kasibante Moses yaliko erubaga ne musindika ekisanja kimu n'atakola bulungi ne mumugjayo kati akomyewo ayagala kuddayo oyo mumubale nga biri bye nabagambye temuyoola mwatanaka temuddamu kulya
omuntu nga bolaba Judith n'abakooba emitiyana mwamujjayo nga takola bulungi amaze ekisanja kimu ate mbw akomawo mumuzzeeyo mujja kuba mulidde bye mwatanase omuntu nga bolaba simanyi ono omukazi yani ono Amelia Kyambadde mwamujjayo ayisizaawo ekisanja kimu mbw ate akomawo mujja kuba muli mukulya bye mwakola ki bye mwatanaka abantu nga bolaba simanyi bamunangisi Sempijja abo buli gwe mwajjayo bw'akomawo mumulabe ng'emmere egaze gye mwasula kasasiro nga temukyasula genda girondayo girya ekimukomyawo abatakomyewo mukati aze kukola bulungi ekyasi buli gwe bajja mu palamenti kyasinga okwejjusa singa kale namanya nti bagenda kunziza nendiira ddala lumu oba kitegeera kati akomawo kugenda kulya olulya lwa misi nga lwataalya nga gyali takomawo bakolera akomawo kubba olubba lwamanyi nti terumuleka nga bwabadde balina bingi bya misi nga byalaba nti abakudda ekisanja nga temwamwa mukusaguddayo kubikola kati omusajja nga Sseggona ebisanja bisatu oli mu palamenti ozunga onoonyaki bakusudde genda ani abagamba nti abantu olina baweereza ngaoli mu palamenti kyogamba abatali mu palamenti baweereza bantu kati ffe tuli mu palamenti tetulina bye tukola bigasa nsi yaffe nawe kola ebirala wasoma ki wasoma kwera mu palamenti agusooka olinde Sseggona yasema amateeka bw'abanga mu palamenti avuddeyo agende mu law firm awulirize abantu bebagabunanisango awulirize abannayuganda ng'awuza emisango lwaki ayagala agenda mu palamenti oba kitegeera so kati aba mu palamenti bagufuula mulimu abasajja nga bampuuga NUP yabasuula kati basobola babbi banoonyaki abasajja bano bambu ateekamu akakembo babbi banoonyaki ono mukasambidde mwamugjayo dde ebisanja bibiri azunga anoonyaki mugobe bwe mumuzza mubanga abagenze kasasiro okuyola ebiduze bye mwasuula temubazza abo mubaveeko Uganda tennatuuka kubula bakulembeze kutuuka kujulirira ate be mwasuula timugende mbanone terunalumu anjala etuuka kututwala kasasiro kulondayo bye twasudde tulina abaana abasobola okutukulembera abali fresh abategeera embeera nga bweyimiridde mu Uganda muve ku basajja abo abeerowooza nga bo nti batondebwa kubeera bakulembeze n'abaana neyaweerera Walukagga yamuweerera nga yagala amufunemu Walukagga naye kagendeko mu palamenti gwolozi yaweerera Sseggona yazaala MP yeka neyazaala Walukagga naye kazaaleko ku MP Sewanyana neyazaala Zahara Lwirika kazaaleko ku MP oba kitegeera ono neyazaala Nkeretanyi Yusufu Nkeretanyi Kiruuta naye kazaaleko ku MP oba kitegeera muleme kwefuula nti famire zammwe zezazaala abakulembeze zokka please ebyo tubikooye oba kitegeera ekyokubiri kyendabye mu kampeyini zino sinalabako muntu yenna ajja kuba kampeyini ng'ajuliza Mmengo nga luli Museveni yatufuga ebbanga ddene ng'atufugira Mmengo nga tetumanyi wallahi nga tetumanyi abasajja bajja bagamba nze ffe tuli bateeketeeke abasajja ba kabaka yatusindise tukulembere abantu be mwena ne muvunnama essaawa eno sinawula agamba bannange munnonde ensonga za Buganda Ssemasonga tebasobola kikola kubanga mubaddeyo mukoze eki nze njagala ombuulire gundi ani Mpuuga yaliko leader of opposition nsonga mmeka eza Buganda zeyaleeta ku table nga leader opposition nga bwolaba Ssenyonyi bwe yaleeta ku table n'agamba gavumenti kabaka Buganda bubanja ssente babawanja obuwumbi obusoba mu 600 lwaki temusasula Buganda ssente zaayo ate nga yo bwe yesasula emisolo mulwaki bwe temugisasula oba kitegeera kati tebakyasobola tuvugira ku ebyo tuli Baganda tuli bateeketeeke tuli basajja ba kabaka ebyo tebikyakola bwe muwulira abyogera mukole mutya mugobe nalabyeyo Kasiba nte nga avudde yagamba mbu ife twalabye Babi ne Kyagulanyi nga bali eisingiro boogera olunyako Luddumalayo lwonna naffe ne tugamba bwe tunajja mu Buganda nga naffe twogera Oluganda Luddumalayo lwonna mbunga ayagala okuyisa ne balaba nanga abasajja bano emitwe gyabwe mikoowu mubeesonyiwe nze nga tumaliriza ekibuzo kyange kyebadde nkubuuza kyekino oba ndowooza njogera mpolampola oba njogere kaama naye kankyogere kyatuke muzeeyi bw'otunuulira embeera eriwo obukulembeze buno omulundi ogwaggwa
ekyamazima kiri nti Bobi Wine yafuna obululu era ateekeddwa okuba nga yawangula. Essaawa eno bw'olaba nti liwagenda okuba kampeyini olaba nti abantu bayitirivu bayayana, kino kimala okulaga ensi nti abo obuwanguzi abukola ki? Abulina. Kibuzo kyange ne kijja nti President Museveni ono ebbanga lyamaze mu buyinza, yes, saa zino waliwo enkola eri mu NUP eya protest vote egamba etya? Kalonde? Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Kabanje. Ekibuuzo kiri nti Bobi ye enkuŋŋaana azikubye abantu bamulaze kyonna ekiriwo era abantu abasinga ekituufu bakimanyi kigenda okuvaayo. Muzeeyi tubeere shuwa kyenkana ki nti protest vote egenda okununula, kubanga ekituufu kyo kiri nti niwolaba gyagenda okukuba obuki kintu waliwo ekintu kyoba kiri self explanatory. Ekibuuzo kiri ki direct gamba nti okusinza ku kyetulaba kyeraga lwatu nti Bobi Wine agenda kuwangula. Of course. Naye byabakama anamulangirira. That is the question. Ekyo buuza. Kale. Byabakama analangirira Bobi Wine nti awangudde. Awo ne wajja protest vote. Anseri nti byabakama tasobola kulangirira Kyagulanyi nti awangudde. Ku bye twakalabako. Protest vote wagenda okolera. Yes. Egenda kuyamba etya? How sure are we nti egenda kuyamba? Egenda kununula? Njagala otegeeza bano Uganda mwenna abandaba era abampuliriza obuwanguzi bwe mwetaaga oba okwenunula kwe mwetaaga mu kujje ku bantu babiri kwaba babiri teragenda kubatuusaako. Ekisooka Bobi Wine si yagenda okuwanguzisa, segedde si yagenda okutuusa ku buwanguzi bwonoonye. Owookubiri byabakama tagenda kuwa buwanguzi bwo. Obutuufu bwabwo. Abo abantu babiri mu batunuulire nti genda olonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mulonde ng'okimanyi nti byabakama tagenda mulangirira. Kyekiddako. Kati bw'obanga olonze okimanyi nti byabakama tagenda mulangirira, then manya nti gwe alonze buvunaanyizibwa bwo okulaba nti obanja akalulu kakole. Wabula obuvunaanyizibwa si bwa Bobi Wine. Yali nsobi nnene era ensonga ki nga tugamba nti we are going in protest vote, tugenda mu kulonda okw'okwekalakaasa. Oba okitegeera kunoonya kalulu kaffe nga tuli mu kanoonya, tugende tulonde mu bungi, tubeerewo tukakuume baleme kabba, then bwe bagezaako okulangirira atali gwe tutaalonze tugenda kubanja obuwanguzi bwaffe. Tetugenda busaba, tugenda bubanja. Kitegeera omanyi waliwo enjawulo wakati w'okusaba omuntu n'okubanja omuntu. Bw'oba osaba omuntu waddembe okukuwa oba obutakuwa kiva gyali. Nawe osabisa ddembe. Oba kitegeera bw'oba obanja ng'obanja kikyo kyampaka. It's a must gw'obanja okusasula. Kitegedde kati kana akalu tugenda kubanja buwanguzi bwaffe nga gwe tubanja oba ayagala oba tayagala, we have to get our win. Eyo teeka era nga muli Uganda bina ekyo kiri gye oli bali ready. Mubeere nga mukimanya ekisookera ddala nti bagenda kujjako internet. Twagala tucommunicating nammwe kati ng'omukisa gukyaliwo ogw'okuba tusobola okucommunicating nammwe nga internet ekyaliko. Segedde togenda kuddamu kuwulira kyenjogera ng'okulonda kutuuse kubanga bagenda kujjako internet nga ne bwenjogera tokyampulira. Gwalina okuwulira nti Bobi Wine agamba genda obaaje akalulu tojja muwulira kubanga bajja kuba bajjeko internet nga totasobola communicating naye. Era n'ebidde abayinza n'omuwamba nga bwe batera okukikola kubanga bano bwe tuli nabo badictator basobola omuwamba. Kati kikubeere mu mutima gwo ng'okimanyi kyo kyeyagamba before n'agamba nti mukole eggaali. Eggaali yali ategeeza season eza Museveni zakola ez'abantu ba Scorpion Saba abatambula babba abantu nga babakuba. Ezo si zeyategeeza. Eggaali yali ategeeza it's a group, a communication. Kwanti mubeera ne group yamwe nga mu communicatinga tine baba basanzeko internet mumusigala mu communicatinga nga ababulijjo. Era nga kyabagamba kiri kimu ti buli omu asitukire mu tawuni ye. Woolondera woolwanira. Kitegedde woolondera, that's your battleground.
Tolina kuula abe Kampala babe Kalakasa naffe tutandike nedda walondedde Masaka lwaki olinda abe Kampala walondedde Kisolo lwaki olinda abe Kampala bwe babba akaluka Bobi Wine baba tebakabbye Kampala n'akakoowa Kisolo bakabbye naawe wabbi mu bakabbye n'owe Kalamoja bakubbye kuba walonze oba kitegeera kati kyabagamba kiri kimu bwe mumala okulonda akaluka bwe bagezaako okukabba mu balangira g'omutawangudde situkira mu tawuni mwe muli bamukuŋŋaanira bamubangiza obwaguzi bwammwe singa abantu betulaba abangi ekabaale nga Bobi Wine azze bavayo ne babeera mu tawuni y'ekabaale nga babanja akalulu kaabwe betwalabye Ekisolo ne babeerayo nga babanja akalulu betwalabye Embala nga Bobi Wine gyali ne bavayo nga bwe batyo mu bungi bwe batyo nga babanja akalulu betwalaba e Busia nga bangi bwe batyo nga nabo babanja akalulu n'ab'e Kampala nga nabo bajjudde mu bungi nga babanja akalulu bagambye kayinza otulemerayo ekyobugagga kye tulina kiri kimu ng'Abannayuganda era ekyokulwanyisa ekyamanyi kye tulina kiri kimu kyakubeera bangi njagala mbabuulire mbakakase kino teriiyo bungi bw'abasirikale mu Uganda bayinza kulemesa Bannayuganda nga basituse okubanja obuwanguzi bwabwe tebuliiyo abasirikale ne bogatta abapoliisi n'ogatta simanyi aba SFC simanyi n'ogatta aba UPDF n'ogatta aba ISO miso biki mese biki bena bagatta bwe baba bannyo bali emitwalo 40 Abannayuganda abatuuse okulonda tuli mu bukadde 20 oba kitegeera just twetaga 1 million emiliyoni emwe y'abantu n'eyimira mu kibuga Kampala wallahi tayinza sigalako kubanga mu byafaayo by'ensi yonna tewaliwo baali beekalakasiza beekalakasa lusula gavumenti nga bawera akakadde bonna gendo basomeko gendo laba Abamisiri bali mitwalo ndowooza gyaliwo ba 3 oba 5 oba kitegeera bonna abaze beekalakasa olwekalakasa olukyusa gavumenti tebawerangako kakadde babeera mitwalo 5 3 kati ffe Abannayuganda tumenye likodi ffe tuweera akakadde mu kibuga Kampala omutwalo gubeere Embalala emitwalo 2 gibeere Masaka emitwalo 3 gibeere Mukono emitwalo 5 gibeere Jinja gwe bagenda kujja abasirikale bagenda okutabala Uganda yonna kale newewola abe Tanzania ne babaganda mmwe mujje tebasobola tukakanya oba kitegeera kati tobaako gw'osuubira kugambye essuubira obwanguzi olijje mu byabakama tagenda kulangirira Bobi Wine ekyo kimu ekyokubiri essuubira obwanguzi olijje mu Bobi Wine nti gwe omulonze kiwedde mbuyaka era enkya tagenda kumalako ng'aliwoomu ate naye essuubi alinamu gwe yamulonze kikakata ku gwe okulwanirira gwe walonze abeere ng'alangirirwa ng'omuwanguzi kuba wamulonze kubeera muwanguzi ye tasobola kwerangirira ate tasobola kuteekawo force ng'omuntu omu bamulangirire tulina kuba ffe abangi abamulonze nze neebuuza mubeera mutya nga kale tugeze abantu abalonzi bali miliyoni 18 ne tubala kale miliyoni 12 zironze Bobi Wine miliyoni 3 ne zironda Museveni owe miliyoni 3 ne yerangira nti awangudde miliyoni 12 ne muzinga emikono mubaamu amagezi ddala miliyoni 3 ne zerangira nti ziwangudde nga miliyoni 12 muzinze emikono nammwe ne musirika ne mukkiriza ebyo Bannayuganda yetegera etuveemu awo tusukkewo tuveewo bono ffe tulina okwekyusiza ensi yaffe oba kitegedde luno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka tewali temuddamu kukkiriza bisitoli bye baatukuba luli oluwedde mbate Amerika simanyi eresi eryata erirwanyi simanyi eritadde Kenya mubijjuko ebyo bisitoli era Amerika yalese eryato era bagenda tuyamba teri yagenda bayamba oba kitegeera ayagala otuyamba ajja atusainga obwedde twekwatidemu ensonga yaffe ffe tunagikwatamu nanyini mufu temusuubira abazungu kujja tuyamba nedda ffe tugenda okyekolerako ffe nnyini mbagambye ekyokulwanyisa kye tulina okukozesa okumulemesa abasirikale ba Museveni tutemula tulina kubeera bangi tegerekise egyo bata protestive vote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuganda agamba nazo n'obulungi amala nanyuka ebirungi bigwa byokya ebirungi bigwa byokya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pula n'abalwezoli ng'otaddeko Nyondo Grimu gwe neesiiga amaanyi abantu ta Kingron Promoter okuva e Dubai bannaye Nyondo Grimu yenkuleetedde essaawa eno mukuleetedde bannaye ebizigo bino bya kabi nnyo ebizigo bya mulembe nabadde awo bannaye mami wange naŋŋamba olususu lunfaako bannaye lwoni olususu lunfaako mutabani wange nkozesa eki nensooka nentalatalako mu bizigo byonna bye natalatala naye nga tebikola nekikola kye nakola ne ŋŋamba nkoze ntya
ne mba ndi awo nefuna akasimu ne bangamba wali ekiziko kye bayita Nyondo Grim kubira ku mukyala Nyondo ajja kuba kikutuusaako ningamba nkoze nti akituusa kiti e Kampala bannange free delivery abakyala bano kasita ogula ebizigo babikutuusaako wonna wooli gwogera bugezi ku namba ya simu eno balina size zonna balina size ya medium balina small balina n'ekinene okiraba kati kino nakigulira basista bange bwe kiti kino nakigulira mami wange n'ekyo obamanya tekikyusa kala osigala ku original yo nze ndaba ndowooza King Ron akasusu okalaba obugalo obulabi obugalo kala tekyuka osigala nga bw'obadde akanyiro naawe okalaba bannange tubeereyo mujje tuwagire Nyondo Grim gye bizigo ebisinga Dubai Africa yonna osobola obisangayo Abu Dhabi Dubai Uganda Kenya yonna mugenda kuba mbisangayo. I sign out. Bana abaana ab'obuwala nga bwe nabagamba luli nembagamba nti kiba kirungi nnyo omuntu yenna okuba n'omulimu ogw'omutwe era nembasaba nembagamba nti temugenda kuyiga mulimu gumu mwana mweyiwe wantu wamu nti gundi akola kyonna nka ngende eyo that kind of bandwagon influence nedda nawe emiirawo ku kikyo otandikewo ekikyo osome ekikyo oyige ekikyo era nembasaba nti mujje ewa Mukasa Services abayigirize manicure pedicure makeup n'okusiba enviiri. Saawa eno tulina opportunity twetaaga abaana abawerako abamanyi manicure pedicure abamanyi okusiba enviiri abamanyi makeup naye abaana tetubalaba otuka kubana bagafe tumanyi kiri so mujje wa Mukasa Services enamba yeyo abayigirize ate twabanga deni bw'obeera ng'oli focused weeks 2 weeks 3 ku mwezi obeera oli kafulu ali wano ndeyira kumpi ne Bainias jango oyigokola olwala wano oli mwana wa bwala jango oyigokola akaviiri jango oyigokola makeup mukalaba kibava okunkola wano wa Mukasa kali simple naye omwana student yava okankuba okalaba nti kali ebiti nakyo naye okalaba nti ka makeup kalungi kandabisiza bulungi bane mujje muyige mubenga ate mufuna emirimu mukole akasente kalungi nnyo ke bagenda bawa mpulira n'ennaku byebyo bannange nze asinga ndowooza okubaagaliza mujje wa Mukasa Services abaagiriza byembagambye bwemumala mujje gyendi nze mpulira ku mulimu mbabuli amazima sitakugera bintu byakulimba era sibyogera mujje wa Mukasa Services akugiriza akaviiri akugiriza makeup manicure pedicure akugiriza makeup akugiriza enviiri oje wango ngambe Rosetta mdana ngutwale kumushi mwahurra mutahurra